Endobeso. Ndabo mukaka tifama. Ekintabuli ky'omuziki. BFM ekintabuli ky'omuziki ekisinga. Bwana Kabuguza. Katujukiza abantu. Ensonga zaniti. Anit. Wanji. Jebaleko. Oyogera ko ne kadima ku BFM wano. Obulamu bugamba ki? Bulamu bungi. Terera muko ka network se kalungi nnyo. Osinzidde wa? Osinzidde no Kasanda. Yoli Kasanda ne waffe bukuya. Yesebo. Kasanda agamba ki? Yali mulungi. Mutufuna bulungi awo. Yesebo tubafuna bulungi. Kale njagala tuyise mu budde engeri gye butambula. Njagala mpise mu bwangu buzibu ki bw'olina? Obuzibu bwe nnina. Kale nanobayo omusajja oyo. Mukulu Bosco nanobayoko. Bamita Bosco. Era mwita Bosco. Mwali mumaze bbanga ki? Kati maze emyaka 9. Nonobayo. Nennobayo. Omwana y'omukoyo gw'empulira. Ono y'omu gw'owulira ono omuto. Wa bbanga ki? Ali mwaka gumu emyezi 8. Wanobayo ddi? Nanobayo nga niri butono n'omwana. Mwaka oguli. Mwali mubeera wa? Twali tubeera Mityana. Mityana mizigo luddawa? Mizigo. Mwali mubeera mizigo? Okay. Kakati njagala tuyite mu bwangu. Kyekyakunulira taata w'abaana wa Bosco. Kale omanyi ensonga z'obufumbo omanyi. Mwafunamu obutakkaanya? Tafunamu obutakkaanya ng'abafumbo ababiri nenvaayo kale. Naye ensonga enkulu eriwo ya mwana. Abaana be natuuka nenoba nabo n'abansaba ne mbazzayo nga balamu. Ne mmala n'asaba abaana be ne mbamuddiza. Abalamu basoma bulungi. Ng'asoma bulungi ongambye wina babiri. Nanti abakulu wali abakulu babiri n'abasatu abakulu bali babiri. Wina abakulu bali babiri. Yabakusaba n'obamuwa. Embazzayo abakulu bali babiri. N'osigaza omuto. Nsigaza omuto. Kati owokubiri aba n'alwala. Ne tumutwalako mu ddwaliro. Yalwalira eri ewuwe? Ewa kitaawe. Baneba nakumusuna nga omwana tatambula, omwana n'okulaba takyalaba. Bwe wagenda teyaddamu kuwasa? Ne kajja na mukazi. Kati wagenda ne mujjanjaba abaana? Nedda nagenda ne mujjayo omwana. N'omuleeta ewammwe? Ne muleeta ewaffe gye ndi. Ne njjanjaba omwana ne mutwalako mu malwaliro, tewali bulwadde bwe balaba. Ne nzijanjaba omwana sinema ne jinja njanjaba. Omwana yongera kuba bubi buli yongera kuba bubi. Omwana n'akogga n'aggwaawo. Naye nga kitaawe ne yaŋŋamba tamanyi ki kiruma mwana. Nange nagendamu nga tebalaba kyali kiruma mwana. Kati omwana twakamuziga amaze wiiki nga tumuziise. Omwana yafa? Omwana yafa. Nga kitalo nnyo. Kitalo nnyo. Yafa wa myaka emeka? Yafa wa myaka 8. Myaka 8? Nga kibi? Kibi nnyo ne kati n'omukulu naye yatandika nga ate ono yatandika okuzaala nono yatandika kukwaba lubuto nakusesema. N'omukulu yaŋŋamba naye akoze eki abitandise omukulu ali myaka 10. Kati njagala kutegeera kiki ekiriwaawo makati g'oyo omusajja n'abaana abo. Ekiriwo kitya? Oba alina kyeyakola abaana. Guluza alina kyeyabakola? Kati abatwala ngamba ayinza okuba alina kyeyabakola. Kubanga tubatwala mu ddwaliro ezzungu ne tubakebera buli kirwadde ku mwana kyabula oyo yafa. Yeri nga tebalina bulwadde bwe baali balabye. Bonna twabukebera. Njagala ombuulire obeere mwanjulukufu kuba twagala tufune solution yakyo. Wali otambuddeko ewantu wonna ng'oggyeko amalwaliro g'ekizungu? Twatambula amalwaliro g'ekizungu Mityana ne ngamba ewalala watali mu kizungu? Watali mu kizungu. Mu Kiganda wa? Natuukayo no mu Kiganda. Bagamba batya? Mu Kiganda baŋŋamba taata yawongayo omwana. Alabika yamuwongayo. Bwe bagamba? Watambula wamu oba wa mirundi mingi? Watambula mirundi 3 nga baŋŋamba ensonga y'emu. Nti yamuwonga wa? Illuminati oba wa? Wali oyogedde ku taata w'omwana one on one omukuomu? Taata w'omwana ayogera naye ku nsonga ezo? N'aŋŋamba ye talina ky'amanyi. Era tayinza kikola mwana we talina ky'amanyi. Kale n'otukomaawo abantu bategedde yagamba talina ky'amanyi. Namba ya taata kansaba gikwate.
Hello. Sebo nkulamusiza taata. Kale sebo naenda musiza. Mugiye baleka emirimu. Mpora. Mukama wange bampita Kadima. Nkubidde okuva no ku Beat FM. Beat FM. Sebo. Waliwo ensonga ezitambula. Tulina omukyala yatuukiridde ku radio wano. Omukyala oyo amannya ge bamuyita Anet. Abeera mu bende ndozo omumanyi. Si ye gwe Bosco. Ensonga ezo nga zirabika ng'eziwanvuye ez'omwana eyafa. Ng'atugamba simanya abaana yabakuwa n'obatwala wabatwala omwana n'alwala ate n'amugjayo ate n'amuzza omwana n'afa ekyembi ng'agamba nti waliwo ensonga ezitambula ezigamba nti gwe abaana bano wabawonga mu Illuminati era ne taatawo yamugamba n'amugamba nti ye kituufu era ebigambo ebiwulirwa ensonga ezo nayagadde okuwulira sayidi yo nga sinnagenda wala nnyo na nsonga eno otunnyonnyole ensonga kyeriwo mwami Bosco wanji kyomanyi ku ekyo tolina kyomanyi ku ekyo naye nga omukyala yali akigambyeko omukyala kigamba taata wanji yajema nakigamba taata yakigamba taatawo taatawo yabigamba ekikingo oyogera mpola oli mulwadde mulwadde nakatinera kiki olimu olusujjasujja kakati ensonga zitugaa zikola tutya kugambe kyawo kwegamba tolina kyobimanyiiko ekyo kyokugamba nti mwana wetwala mu Illuminati kyomanyi ku ekyo togendako mu Illuminati muganda wange singa waluze wano ku lawundi ezo ku gundi okuba tuli ku simu ensonga z'ompanvu naye nze mwana wange yagenda nemuziika singa waluze ku lawundi kyewali wadde tegiwe yava wabona ekisinyi kyosobola kwogera ku ekyo omwana yafa ki okusinziira ku gwe taata w'omwana omwana ntibalabanga obulwadde nga babunoonya tebabulaba banoonyanga obulwadde batabulaba bannambi noono omulala naye yalwadde ali kuzanya nensi yalina okundabirira waali mulamu ye nsobola okukulabako maaso ku maaso nsobola kujja ku lawundi nosanga kubanga sirina ekyonkola nange nalemala nsobola okusangawa ku lawundi nange nalemala olemala amagulu kuganze ebintu ebyo ukawugamba nti ensonga ezo mpanvu nange sibitegere amagulu galemala ate kiki tegalemala bulemazi wabula nakava ku migo kiki nalina menyeka okugwa yali accidenti yali accidenti yengi kati bwemba nkwagala nsobola kukusangawa akuleete waka kubanga tusobola kujja wekaamu tusobola kujja mwembi n'omukyala nti n'omukyala kuba njagala omukyala ono lwaki Bosco nkukubidde essimu saagala abantu bafune ekifaananyi ekirala kye bakutwalira mu ssaawa zino ekyo ekifaananyi kyo ekikiza kyo ebyo byogerwa ebyo yayogera omuntu ayagala kwogerwa nti yali kuzaalibwa naye kasa nazaalibwa ndina okwogerwako ebintu ayogera nanye simanyi kyensobola kati kirungi kujja ku lawundi nonalaba n'aba neighbors ngakubuulira kale tujja kubanga twongerako kubisinga ku ebyo mbadde nsaba kale Bosco mulidde line gyankubya Bosco mulidde line gyankubya kubye line njiwulidde angame nti eyatya okwogerwako yafa teyazaalibwa kakati naye engeri gye yazaalibwa tafuddeyo bamutya kwogerako nsaba nfune banaffe okuteesako muwulidde nga bwemukuwulidde tulabe tuyambe tya omukyalo ono ne Bosco naye muwulidde mugonvugonvu naye tubeere nga tumuyamba njagala ndoza mugende ku WhatsApp yaffe ya 0752 237 tubeere nga tunywanywamu kaawo ngenda kubanga nzija katugende katulebe bannaffe wano muko Kadima nkulamusiza yenze Katogo different buseeka naye ndabanga omukyalo yalowoleza omusajja ekintu ekikyamu naye kasita ogenda biteekamu engatto katulinde ebinaddako nze Katogo different buseeka wanji kale katulabe bali nnyo naffe bali ddala okubanga osobodde okubanga oteesezza kale wanji omukyala ave mu ebyo ebyokweraguza bite kubanga Bosco asoundinga ng'omuntu wali oba nkikunyonnyola entya so bano abagagga batutonoka kubanze manya abagenda mu Illuminati baba bagagga naye mpuliranga musajja wattu ojja tuuka ku gurawundi eno namaali ekawuko kale ndowooza webali nnyo okubanga oteesezza bwotyo kandabe Haji ne Hajati Kasule Haji Kadima assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mukwano mwebali kutuweereza amanya nze Haji Kasule Rashidi Ngambera Kabowa naye waayo omusajja ayinza okuba nga talina kyamanyi ku bintu ebyo omukyala byagamba omukyala byagamba ayinza okuba nga tabimanya naye abakyala si kirungi kubeera nga beerabuzalabuzaako nga bweraguza bwekumuleetedde ebyo
kale mwami Kadima basisinkane oba oliawo ate guyinza okuddamu okubatabaganya ne batambuza ajja kuba yakola bubi nakuba nti omwana aluma omukazi era kodinga tinaponyeka bo kale anjagala okwebaza okubanga tuli fe gumuulira eddoboozi eriyitamu lya Flavia Namulindwa mutugumire temufaayo naye nga Kadima webale kuweereza asobole bulungi era bonna bolinabo Kadima kasita omuntu akuwaayiriza ekintu kikwataganya eddogo ekyokutta omuntu ebyokwerozaaleza abakoze bubi nnyo naddala wekibanga ddala si kituufu naye sina kiyinza kubuzaako jjako omusajja omusaasira obusaasizi oba n'okweyongera n'omunoonywako n'okufuna ddala ekituufu ku gulawundi webale weereza Bwana Kabaguza abantu bagambe yes nga okugenda bane njagala otegeeza omuyimbi yenna ayagala okulikodinga oluyimba mu studio omukisa weeguli omuyimbi yenna tulina studio yaffe tusangibwa bagita Diblo Music Studio tusangibwa Kawempe Kirokole Tula Road tulikodinga ennyimba z'abayimbi ate tubayambako kinoonyeza akatale tukwata audio ne video tukubire ku namba y'essimu eno eri 0702232323 enamba esobola ntuweereza obubaka ku WhatsApp kale gwe omuyimbi ne batugenda nko mu studio nga gwe mulundi gwo ogusooka tukwata bulungi oluyimba lwo era ne luvaayo bulungi gwe omuyimbi tofira omukisa guno jangu tulikodinga oluyimba lwo tukubireko twogere ebisingawo enamba yaffe y'essimu kugwa abayimbi abalikodinga ennyimba eri 0702232323 Namulindwa wanje lyotya ndi bulungi ojja oyambala microphone social headsets tetunagamba nti zambale watuminkiriza anti gino emirimu gyejjange bwetagala nkole era gye weegonzeze sinadira 10 ng'ate muneŋŋambe Kadima wangi kati oli otya ndi bulungi the beautiful Flavia Namulindwa thank you are you finally here tugenda kubanga twogera ebintu bingi okay tugenda kubanga tutandikira ku music industry tugendeko mu birala njagala tuwunzikirewo mmwe Gomba gy'ogenda okwesimbawo giwagambye nti kanzi gyaliyo takola birungi biweereza abantu tubeere nga tunyumyanyumyamukko tulabe nga bwe binaatambula Flavia oliko emboozi nnyingi gye tugenda kubanga tuyitamu naye ngaawo wonna sooka nga tugenda mu kuwummulako wano sooka okubagiza Mama Flower omusaasire ebyamutuuseeko biki ebyamutuuseeko Mama Flower nti yagwa mu mbi z'abayaaye kati naye naawe mbadde manyi buno oba ogamba ni Kadima naawe tokikola kubagiza Mama Flower nga walabye n'ebyakutuuseeko mu bubi mbulu ng'oyogera olina simayiro kati tujja tuva ku Peter Fama.